Webalire ddala bambala zaabwe Ssemakula olw'emboozi eyo. Bwe tuyongerayo abatuuze ku byalo ebiwerako mu muluka gw'e Musajja Mukulu mu ggombolola y'e Buhimba ne mu Makabala mu ggombolola y'e Kiziranfumbi mu disitulikiti y'e Kikuube basatira olw'abagagga basatu okukubisa ebyapa bibiri ku ttaka kwe bawangalidde emyaka n'ebisibo. Ebyapa by'ettaka ebividdeko abatuuze okuwanika emitima n'okusula ku tebuuki kuliko hectares 27 polote 12 buloka 22 muluka gwe Musanjira Mukulu mu ggombolola y'e Buhimba ne hectares 297 polote 96 buloka 22 Mukabala mu ggombolola y'e Kiziranfumbi mu disitulikiti y'e Kikuube. Abatuuze banyidde nti ebiseera ebiyisibwa punta abajja mu kitundu kyabwe nga balekeddwako abajaasi n'abali bagamba nti bavudde mu bukama bwa Bunyoro ne batandika okupunta ettaka n'okulabula abantu oluvalala bafunye ebyapa bibiri nga byafuluma omwaka gwa 2022 nga biriko amanya g'abantu basatu nga asoka yimbako bisaza ly'ebuhakuzi isi Asira Steven nga abala kuliko Muhumuza Bobo ne Nyabongo Ochake agamba nti muzukulu w'Omukama Kabaleega mu nnaku ekitalo bategeeza nti bakyalina mulimu gwonna gwe bakola ku ttaka lino kwadde bawangalira olw'okutya okusengulwa essaawa yonna. Which means to the affected people osangeno babaratusa kwantu geno mitwaro abandi tibakyalima haroho ababaire tuhairwa emiti y'okubyara ebiina abandi balekereho n'okubyara balekereho n'okulima abandi tibalimire na bitakuli habogamba tugenda kurugaho tulinka bana nzarwa tukahura ntusasa kuro itaka litu walitutwairiho nk'abantu twahura ntusasa kandi ntucyura abantu bayizire itaka balituwaire tusigaire mu mwanya kandi abantu tubamanyire twahura tulo mkuchura amaziga gayingi ntusasa muno ntuchura kandi ntutaka gavumenti etwirukire nk'abaana tuleke olukiko olutudde ku ekereziya ya Musajja Mukulu siti wa disitulikiti y'e Kikuube Peter Banula ategeeza nti ekizibu ky'obubbi bw'ettaka kyatandikawo abagagga bawulira nti gavumenti ejjakulirira abalina ebyapa by'ettaka eririko abantu ng'eyita mu Land Fund. Gavumenti eruga ekyondoozi tugende tulole ekyapa kirimbwikire omusajja gwo musasule sente arugewo. Omubaka wa Muhabuzi East Steven Yasira yalabikidde ku byapa by'ettaka liri yeeganye ekyokusaba ebyapa by'ettaka n'ategeeza nti wali yajingirira omukono gwe amuwaayirize. Kikwolekeza kimu ngu hakabamu forgery hakabamu impersonation ebyo byonna bikabamu biku na signatures tizikora tizikwatagana kwenda kusiisa ibara lyayo. Kino kisanyudde Ssentebe Banula namusaba wandiike ng'asaba ebyapa bino bisazibwe omulaguli w'omusango banoonyereze ku bakozesa omukono gwe. Agende mu maiso akwate ebaruha agihandike kurungi n'omukono gwe ninyowe nka agambirweho nkusazaamu nkusaba ekyapa ekyo kiri mu mabara gange omubukyamu kentamanyire kisaziwemu. Christopher Nkalo Sipiika wa disitulikiti y'e Kikuube akumiriza abatuuze nti bagenda kukola ekisoboka ebyapa bino bisazibwemu. Ngu ofiisi zino zonna tugenda kuwataniza hamu ekyapa kino kulolo bulaba kitungire kulaba mihanda nfu kisalizibwemu. Gye bavuddeko ssentebe w'ekyalo kya Musajja Mukulu Julius Irumbe yatemulwa abatemu abateeberezebwa nti kyandiba nga kyali kivudde ku kaana zino ez'ettaka olw'okuba nti yali akola emirimu kavuba okukuuma abantu era omubaka Asira nakyo akyogeddeko bw'ati. Baamanyisa ngu okufa okw'omukulu ono kuyika haroho okutiinisirizibwa kuyika iri nikubwaho kyonka kuli kwa famire kandi nikuleeterezebwa ba family members habw'ensonga z'ettaka na habw'ekyo ebintu bino biri under investigation. Obukama bwa Bunyoro kitara teri nkola yaitu ey'okubinga abantu hamataka gaabo. Wetwogerera ng'ensonga zino zatuseddwa Minisita Omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja nga wakugendayo okuzidululamu. Ambrose Nwagaba Katooto yakusakidde egguli lino.